motoka kyolengera eyo eremesa president okwolekera gye tulaga. Motoka kyolengera eyo ekika president era emulemesa gyalaga. Eri UP 5,497 bagalako na president era avuddeyo. Bagalako na president era avuddeyo. Ababuuze ekigendererwa kyabwe. Emotoka kyolengera eno bagalako na president bagala mukoona era bagalako na president. Emotoka kyolengera eyo president afuddeyo ali mutambuza bigere. Ababuuza munjagaza ki? Emotoka kyolengera eno bagalako na president lwagezako okuyitawo bamulemesa. President omusajja oyo bamwita kityo, bamwita president lwagezako okuyitawo bagala mukoona era president afudde mu motoka bagala kuta president omusajja ayagala kuta president huyo munyivu. President afuddeyo amubuuze kyamwagaza. Mumukube, shoot him. Tambike ntandise nako mukwano gwange yemu ku mbeera eyabaddewo olunaku olwaleero ku makya oba mu budde obw'ettuntu omukulu His Excellency Bobi Wine bw'abadde ayolekera wali emayuge okuhavinga kampeyini ye ebadde esoose. Wabula kutaataaganyizibwa kwe yafunye ngadde emayuge kulabika si kwekoka okwasembye. Akawungezi bw'abadde amaliriza emayuge essaawa nga 19 n'ekintu abadde alina okuba nga ayolekera ewaddako mukwano gwange ntegeeza mu bitundu ebyeyiganga wabula gye bikidde ng'abasajja abawanvu n'abampi basazeeko. David Lewis Rubongoya agezezaako okuba nti awoyawoya abasajja bano ababadde babaganya okuba nti beeyongerayo wabula ng'afuuyira ndiga mulere. Newankubadde David Lewis Rubongoya agezezaako buli ekisoboka okwogera n'abasajja n'okubaako engeri gy'abeegayirira bakira bamuleke beeyongereyo bo ng'aba National Unity Platform basobola okuba nga bagenda side wali emayuge babadde bava mayuge nga badda Iganga era ng'abantu beeyiganga babadde babeesunze n'okuba nti babalindiridde nesse kulindirira yenna. Abasirikale babagambye nti tekigenda kubanga kisoboka. Wabula abasirikale bano obanga wetegereza ababadde bagezaako okubanga bablockinga Bobi Wine wamu n'aba NUP abasinga ku bo babadde bebajjagali bakuyita babadde babagalidde emigemera wala nga balina ebyokulwanyisa bye wali owulidde ekkubo oba amakubo babadde bagakiiseemu emmotoka zino ennene ezimanyiddwa nga oba ezaakazibwako erinnya lya mamba. Abamu ku basajja bano bambadde enkula ya kirumira mwoyo abasinga nga bambadde obukookolo. Si bukookolo bokka mukwano gwange wabula babadde beefiise zifeesi wamu n'okwambala mask mu mbeera emu oba endala nga tosobola kubanga weetegereza ani ayimiriza ani era lwaki kiki ekigenda mu maaso. Bobi Wine amaze akaseera kawanvu ngali stranded era nga tamanyi kiki kyakuzzaako olw'ensonga nti akadde kabadde kewereekerera ate nga abasajja bamuganya okweyongerayo kwegamba ebintu ne bitandika okuba nga bimusobera
nenga n'ekyokuzaako takiraba. Kati Bobi Wine kyasazeewo wamu ne ttiimu ya NUP kwe kuba nti ebya kampeyini basooka babyeyitira kutwe okubeera nti bataasa embeera enzibu ebadde ey'okuddirira. Bobi Wine nga bw'omanyi nti akozesa nnyo omutimbagano okubeera nti aweereza obubaka obusaasaanira ensi. Agenze ku mukutu guno ogwa X n'annyonnyola biki ddala ebibaddewo. Agamba bw'ati: blocked from proceeding to Iganga for our campaigns by the military and police. Although 2 other presidential candidates have so far campaigned in Iganga municipality, the RDC, RPC, and DPC in Iganga have insisted that we must not campaign in Iganga municipality. Bw'ovuunula n'obiza mu Luganda, Bobi Wine abadde agamba nti bamuyimiriza oba bamulemesezza okubanga yeeyongerayo Iganga okukuba campaign era nga bamuyimiriza kubaddeko military wamu ne police. Agamba nti ekisinga okubanga kimukubye enkyukwe kyekyokuba nti abeesimbawo ku bwa president abalala 2 be baakakuba campaign zaabwe mu Iganga. Era agamba nti RDC, RPC ne DPC Iganga balemeddeko ne bagamba nti Bobi Wine wamu ne NUP tebakkirizibwa kukuba campaign mu Iganga municipality. They started by intimidating venue owners until we secured Oxford High School playground. Bobi Wine agamba nti abasajja basoose kubanga batiisa bannyini bifo ebyenjawulo bye baadde baagala okukubira mu campaign paka we baakoze enkola ya Robadoba style ne babuukinga essomero lya Oxford High School ekisaawe kyalyo. This morning, these partisan criminals insisted that we must not campaign anywhere in the municipality. Bobi Wine agamba nti agamenyi g'amateeka gano ate nga galina kyekubiira ow'ebibiina. Agamba nti nno balemeddeko ne bamugamba nti tayikkirizibwa kubanga akuba campaign mu municipality y'Iganga. Bobi Wine agattako, this in addition to the long dusty roads they are forcing us to use. Nti ng'ogasseeko kino oba ng'ogasseeko babadde bagamba bakozese enguudo empanvu ennyo ezijjudde enfuufu n'ebinnya ebitagambika abasajja bye babadde babakaka okubanga bakozesa. Bobi Wine agattako, saying that they came armed to the teeth to injure or kill our people, we have decided to postpone our campaign in Iganga. Bobi Wine agamba nti bwe yeetegereza abasajja bano aba military wamu n'amagye babadde babagalidde emigemera wala ziyite emmundu n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo. Kati Bobi Wine agamba nti akirowoozezaamu nga singa alemerako obusajja buyinza okutandika okukuba n'okulumya aba NUP bonna mu buufu obufaananako bwe butyo. So Bobi Wine agamba nti campaign asoose n'aziyimiriza naddala eno Iganga n'agamba nti bazongeddeyo mu maaso. Era agambye we hope to engage the Electoral Commission so that they make it clear that I and the National Unity Platform are not allowed to campaign in Iganga municipality while other candidates campaign there. Bobi Wine agamba ayagala akakiiko k'ebyokulonda kakimubuulire mu law oba yetakkirizibwa kuba kampeyini Iganga ate nga abalala bo bakkiriziddwa. Wayise akabanga katono Bobi Wine atugattako tweet endala oba expost endala ng'agamba bw'ati: we are striving to build a country where security forces are there to protect citizens, not to terrorize them. Bobi Wine ng'agamba nti bali mu kutoba n'okukola buli ekisoboka okulaba nti bazimba eggwanga nga ebitongole ebikuuma ddembe biriwo okukuuma bannansi so si kubeera nga bibatemula. Ndowooza awo tuba tukifunye bulungi. Kati Bobi Wine ng'amaze okwogera bino byonna n'okubanga akakasa bannayuganda ku biki ebituuseewo, poliisi ya Uganda evuddeyo n'egamba nti Bobi Wine alimba. Poliisi ng'eyita mu kiwandiiko kyetadde ku mukutu gwe gumu Bobi Wine gwakozesezza ogwa X egambye Bobi Wine abalimba, temukkiriza bigambo bye.
ffe byonna byatuwaayiriza tetunnabikolako. Soka owulirize ebbaluwa gy'olaba ku screen mukwano gwange ewandiikiddwa poliisi y'eggwanga nyaffe Uganda era nga egamba bweti. Kopi eyo gy'olaba ku screen bweti bwegamba bagamba nti press release 3rd October 2025 statement on allegations of NUP's campaign rally in Iganga. Nti tufulumiza ekiwandiiko kino ku bisuubirizibwa ebya kampeyini ya NUP mu Iganga. Bagambye statement on allegations of NUP's campaign rally in Iganga. Poliisi ewandiise gamba nti tuwandiise nga tusinziira ku bisuubirizibwa ebya NUP Iganga oba ziyite allegations. The National Unity Platform claims that presidential candidate Mr. Kyagulanyi Ssentamu has been denied the opportunity to campaign in Iganga municipality today, 3rd October 2025. Nga bagamba nti ekibiina ki NUP kiri mu kugamba nti presidential candidate waakyo mwami Kyagulanyi Ssentamu agaaniddwa omukisa okukuba campaign mu Iganga municipality leero nga 3 October 2025. We wish to clarify that today, 3rd October 2025, they were scheduled to hold rallies in both Mayuge and Iganga districts. The rally in Mayuge was successfully held. Police negamba nti twagala okubategeeza n'okukireeta mu bujjuvu obutuufu nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 October 2025 babadde bateereddwako program ey'okukola campaign era zino babadde balina okuzikola emayuge n'eyiganga. Era agamba nti rally oba campaign gye bakubye emayuge ebadde successful, etambudde bulungi. Bigambo bya police. On their way to Iganga, candidate Ssentamu and his group were advised to follow the agreed upon route to Iganga municipality. Nti Bobi Wine bw'abadde mu kkubo ng'agenda Iganga, candidate Ssentamu bategeeza Bobi Wine ne group ye nti police ebagambye bagoberere olugendo olutuufu lwe baateesaako ne poliisi oba n'akakiiko k'ebyokulonda nga boolekera Iganga municipality and specifically to Namungale grounds. Nti ng'ate mu butuufu bwakyo babadde balina kgenda ku Namungale grounds. However, they opted to take an alternative route where they encountered our cut-offs. Kati police egamba nti Bobi Wine wamu ne NUP baasazeewo okukozesa enguudo oba oluguudo olulala lwe batakkiriziganyako nalwo ne poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda. Kati poliisi egamba nti aba NUP gye bagwiridde ku poliisi nga yasazeeko era oluguudo nga yalusazeeko. Ulira poliisi kyegamba. Consequently, they decided to head to Jinja City and cancelled their campaign in Iganga. Poliisi egamba nti wakati mu mbeera yeebaddewo baasazeewo okwolekera ejjinja era ne bakansolinga kampeyini yaabwe ebadde mu Iganga. We urge him and his team to adhere to security guidelines to ensure smooth and peaceful campaigns. Uganda Police nemaliriza ng'egamba nti tusaba mwami Kyagulanyi agoberere amateeka wamu ne ttiimu ye. Amateeka agaamuweebwa ab'ebyokwerinda asobole okubeera nti afuna campaigns ennungi era campaigns ezijjudde emirembe egitenkanika to ensure smooth and peaceful campaigns. Okukakasa nti afuna campaign ezitaliimu kitaataaganya ate era mukadde ke kamu n'okubeera nti zirimu oba zijjudde emirembe. So Bobi Wine wamu ne NUP basaliddwako abasajja
abawanvu n'abampi, abasajja ababadde abakambwe abatasalikako musale, abasajja abambadde obukookolo n'emigemera wala, ne bamugamba nti togenda kweyongerayo. So Bobi Wine abadde akola report n'agamba nti poliisi ekoze buli kisoboka okuba nti emulemesa wamu ne military. Naye ate poliisi evuddeyo n'egamba nedda, ffe tekibadde nti nno tumugaana kuba campaign, tubadde tumugaana kumenya mateeka kubanga abadde agoinga against n'ebyo bye twateesaako nti enguudo Bobi Wine zabadde agendamu zibadde nkyamu. Kati ate Bobi Wine yannyonnyola n'agamba nti abasajja baatusindikiriza mu nguudo embi b'abasirikale. So that is what has exactly happened this very evening, the 3rd of October 2025. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti omwana wo adda ku ssomero, oyagala kuba nti ofuna ku byakulya byosobola okuba nti owa omwana wo, oyogera ku bagiya, daddies, binyeebwa, mawogola, donuts, cupcakes, bakubire ku 0709787508. omwana wajja kusiimira ddala akwebaze. Nkutegeeza ne ku Alson Painters UG, bano bo basiizi ba langi, bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo, omaliriza okuzimba ekizimbe kyo, kati kyobeera olina okuba nga okola kyakubakubira kasimu 0705193636 ne babanga bajja okukusiigira ekizimbe kyo bulungi nnyo nnyini ddala. Kale njagala okutegeeza omukutu kwoli gwe guno ogwa agaliwo, era ng'omuntu atudde emabega w'omuzindalo si mulala yenze abasiddi omusonsozi. Likinga video eno, commentinga, subscribinga. At the same time, kikyolowooza ku mboozi eno, kikyolowooza ku poliisi kyekoze Kyagulanyi ne Kyagulanyi kyazizaako. Commentinga, likinga, sharinga video. Thank you so much.